Musumba lw'omushana neno nsobi yaffe kasasiro okubeera mu bantu kubanga wagambye Museveni talina buzibu bwonna fe abantu ffe bakyafu ffe tulina obuzibu kati otegedde lwaki kasasiro abeera mu bantu gavumenti nnamba emyaka 4 yalagidde tukuŋŋaanye kasasiro twere enguudo ne tumujjayo mu bantu tulaga obuyonjo nakati ali ku kkubo lwamushana neno nsobi yaffe lwamushana nkubuzeeyo ekyokubiri ani akwasisa amateeka gavumenti ani ateeka amateeka mu nkola gavumenti lwamushana gavumenti bwekwata omuntu ne muwa ssente z'oluguudo bwe yeesize n'atalukola n'etamusiba n'asigala ng'era akyayinaayina nabo naye nsobi yaffe gavumenti bwekwata omukozi n'emuteeka mu ddwaliro nga teri ddagala neyo nsobi yaffe lwamushana emyaka 4 lwamushana nga mulwali toli ddagala neyo nsobi yaffe lwamushana ne baganda baffe bonna abawambiddwa mu makomera olw'okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi nayo nsobi yaffe wambanga mulidde emmere yammwe n'ebatuuka mu lubuto temwogera bingi mulye muleme kukudaalira abantu bavundira mu makomera abafudde ne Ssegirinya okufa bamuwadde obutwa yali nsobi yaffe. Yes, mawulire agakagwawo waliwo olutalo oluteeketeeke ate ng'olutalo luno luvudde mabega gwampuliriza ngoberera njagala otule mu vidiyo eno owulire ebigambo ampuliza betwolekedde munda mu ggwanga lya America His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kaakati nno ono atazzeemu okufumba ekipya nakoledde emboozi nga nkulaga nti ono yamaze dda okuguguba enteeseganya ezibadde zigenda mu maaso wakati we ne gavumenti ya General Kaguta Museveni ono yaziganye era nga enteeseganya zino zibadde zikwatagana ku nsonga ya iPod okudda kwa Mwami Kyagulanyi na butya iPod NUP begenda okubeera nga egiyingiramu wabula ng'omuntu alina okubeera nga asayininga ssente ezo n'okubeera nga atula mu meeting eza iPod automatically bano badde balemeddeko nti alina kubeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kati njagala ompulirize bulungi wetwogerera nga enteekateeka za iPod zo zawedde dda era nga kino yamaze dda okubeera nga akisimbira ekkuuli nga enteekateeka zijja kubeerawo nupu egenda kwegatta ku iPod wabula ng'omuntu yenna anaabeerangawo oba nga acting president yagenda nga okutula mu ntuula zino eza iPod nga kino kitegeeza nti Mwami Museveni kye yali abaza kyonna ekyokubeera nga afuna ekifaananyi ne Mwami Kyagulanyi nga bali ku mmeeza emu oba nga bali mu meeting emu kino kifudde bino byonna bibaddewo oluvannyuma lw'okubeera nga Mwami Kyagulanyi yabiremesezza ng'agamba nti enteeseganya zino okutambula bwe ziti Mwami Kyagulanyi okutula ne Mwami Museveni ku mmeeza emu mu meeting emu ayina okubeera nga making sure nti buli musibe yenna eyasibwa nga wa NUP asooka n'ayimbulwa asooka n'ateebwa abo bonna abattibwako abantu baabwe era nga alumiriza balina okusooka okubeera nga basasulwa kati njagala ompulirize bulungi nnyo nkusaba vidiyo sooka ogimpere ekigalo twolekedde munda mu ggwanga lya America nga Mwami Kyagulanyi enteekateeka ze tulaba wano ziraga nti amaze okusinkana basenators ab'enjawulo era nga neyasembayo yali amanyikiddwa nga Senator Riziki oyo gwe twakulaga gye buvuddeko eyatwitinga ng'agamba nti America tegenda kukolagana na Museveni, America tegenda kukolagana na gavumenti ya Mwami Museveni, America tegenda kukolagana na General Muhoozi kaakati oyo yasembye okusinkana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ng'okusinziira ku gavayo galaga nti enteekateeka ziwedde Mwami Kyagulanyi essaawa yonna agenda kusinkira kabwejumbira yennyini Donald Trump. Bino byonna bigenda mu maaso era ebitambula nga bannayuganda bangi batandise okubeera nga bakuba endakamoyo nga bagamba beppona aba NRM Mwami Kyagulanyi akomewo kubanga bw'abeera eyo gyali asobola okubeera ow'obulabe ennyo okusinga nga ali wano munda mu ggwanga erya Uganda bano nga bateesa nti bw'akomawo bamuggalire mu makaage naye nga weebuuza guno gwabaziza guba musango ki omuggalira mu makaage bino nga bitambula biti byonna nga sinakutwala munda mu ggwanga erya America saagala weerabire ndi Hajjati Nakalembe omukyalo omusomi w'edduwa gwe ntambula naye lunaku olukya ku nsi kuno era nga mu ngeri yemu ono asoma edduwa akuwa ekyogo atera kumira n'ekyoto ebikutte byonna ne bita gwe mugambe nti namajje ku EKTV ayagala edduwa nga oli mu nnaku ayagala edduwa nga oli mu ssanyu byonna omukyalo najja bikolera bulungi nnyo kaakati no kansoke nkutwale ku kifo mu America munda owulire ampuliriza Mwami Kyagulanyi abatamutya kati mwekaabire mwenna embeera yeeno. Kyagulanyi tajja kgenda mu nsiko kulwana naye ensi kakati ebintu byakyuka atadde gavumenti ku kisenge omuntu yekka atagoberera oba ateekenneenya nsonga yasobola okulowooza nti Kyagulanyi yava mu struggle talisobola wenjogerera olunaku olwaleero
Uganda America yagitadde ku level 4 eya advisory travel. Level ziri nnya, waliwo level 1, level 2, level 3, level 4. Level zino endala baziyita travel with precaution. Mwegendereze. Ensi ezo ezibeera mu level 1, level 2, level 3 bannansi babagamba musobola okugendayo naye mubeere beegendereza. Ensi kasita bagiteeka mu level 4, do not travel. America egamba bannansi baayo temugenda mu nsi ezo eziri mu level 4. Ensi ezo wano mu Africa ziringa 23. Uganda wenjogerera eri mu same caliber category neggwanga nga erya South Sudan, eggwanga nga erya Burkina Faso, eggwanga nga erya Chad, eggwanga nga Somalia. N'ensonga ne baziwa ekisooka health crisis, Ebola, terrorism, okuwamba abantu. Mwe bino bye mulaba Mwami Museveni byagamba nti abantu babawamba ne bamani babatwala mu kooti. Ebyomulembe gwa Amini babawambanga nga babatwala mubasaga ku bibira nga basaliddwako emitwe. Amateeka gagamba ki mu kukwatibwa kw'abantu? Armed conflicts. Abantu babakuba amasasi, ababakubye ne babula. Ne bamala emyaka emeka banoonyereza. Kitegeeze yensi eba tekyali safe. Kyagulanyi saala ye era tumulabyeko ku nfunda nnyingi ng'asabirira n'okuwa obujulizi bwonna obusoboka abantu abavujjirira Uganda bagisaleko obuyambi, kubanga sente ezituweebwa tezikola bye ziteekeddwa kukolebwa, bazikozesa okunyigiriza bannayuganda endala ne zibbibwa abantu ab'olubatu. Eggwanga nga America z'ensi ezisinza intelligence mu nsi yonna. Tebagenda gerera ku bigambo bya Kyagulanyi nti Kyagulanyi yatugambye mu Uganda waliyo obukuubagano nti oba gavumenti ya Uganda egamba Uganda erimu eddembe n'olwekyo tugendere ku ekyo. Bano bakola okunoonyereza okwabwe ne bafuna facts, statistics, bagenda okusalawo ekintu nga kibogerako kituufu. Kikulaga nti Kyagulanyi ebintu byonna byayogerako mu Uganda bituufu. Bana America tulowooza tibagendera ku bigambo bya opposition oba bya Kyagulanyi. Kitegeeza Kyagulanyi ebigambo byayogerako wano mu Uganda weebiri: eddembe ly'obuntu, abantu okweyambisa obubi emmundu. Kino nno kitegeeza ki? Okugaana bannansi ba America okujja wano. Tourism. Tukimanyi nti ng'oggyeko ebyobulimi, ebimu ku biyingiza ssente wano mu Uganda bwe bulambuzi. America z'ensi ezivaamu abalambuzi abeesobola bemusobola okufuna mu ssente. Kubanga waliwo abalambuzi abava mu nsi endala naye nga nabo beeyiya bweyiya. America evaamu bayinvesita ba musiga nsimbi. America erina ebitongole bingi wano mu Uganda byeteekamu ssente. Okugaana bannansi baazo okujja wano kikosa nnyo eggwanga lyaffe. Gavumenti esobola okugwa olwaleero, naye nayo yennyini neetegeera nti yagwa nga wayise emyaka 10 oba 15 oba emyaka 2. Gavumenti yonna kasita otandika okugitema enteega, financial muscle, n'otandika okugenda ng'ozitema, oba otandika okuginafuya. America okugaana abatuuze baayo okuba okugaana abanna America okujja wano kitegeeza financial muscle batandise okuzitema. Kulabisa. Era nze mbabuulira Mwami Museveni ebbanga lyamaze emyaka 4 plus ng'avuga tafunangako challenger nga Mwami Kyagulanyi. Tafunangako challenger nga Mwami Kyagulanyi. Kyovula batewali opposition gyali ataddeko maanyi nga gatadde ku NUP. Kyokka amaanyi gyakoma gateeka ku NUP ate ayongera kwerabisa. Kuba kino ekiwamba abantu tukirabye nnyo ku mulembe gwa NUP ate nga kikolwa kibi nnyo mu diplomatic relations.
nti ensi endala ezivaluinga human rights bwe balaba engeri kuba gwe oli ku pressure kitegeeza oyagala kukwata abantu osirise eno osayire ensinga oli ensi endala zo nga zeetegeeza ziga bwe muti bwe mweyisa ate nga ffenna tukimanyi abazungu abo basalawo ani akulembera ensi za Africa. Nolwekyo gavumenti ya NRM eri muka maame Switzerland nkutumiddeko nnyo onsaasirira omuzeeyi wange obumubala embiriizi oba oli awo Mukama Katonda asaasire abooluganda bonna Nikolai wali e Dubai muganda Nkakeeto maama Switzerland famire yonna mbatumiddeko nnyo mubale gye mutuusako engalo kaakati nno nga tugenda tulaba abasajja Balamu Barugahare ono nga honorable minister owa local government kussa ne munne Justin Nameere ono nga minister wa bitundu wa ggwanga era ng'ono y'omu ku baminisita aba local government kakati nno nga tumaze okubalaba bano nga bagenda balumba abantu enkya n'eggulu era nga balumiriza nti abantu bano be balumba abantu abo babadde bakenuzi babadde babbi babadde babuzaabuuza gavumenti kakati ebintu bikyuse honorable Betty Nambooze aleese bwino ampuliriza ku Nameere honorable Balamu ogenda kwewuunya ensi wulira ebigambo wotegeera nti obubbi bumazeeyo eggwanga lyaffe abalina obuvunaanyizibwa okugamba ku babbi beefuumuulira ku babbi abatonotono ne babalaga amaanyi amangi ennyo nga bennyini ate bo bennyini baba babbi bennyini be bagenda okunoonya bali abatono sikitegedde agabbi ge ganoonya babbi bannaago ge gagenda ne gacunya obubbi obutono wali osomye ekatabo ke bayita The Devil on the Cross. The Devil on the Cross. Sitaani ku musaalaba. The Devil on the Cross. Sitaani ku musaalaba. Katabo akawandiikibwa omusajja munnakenya Ngugi wa Thiong'o. Bwe yamala okawandiika gavumenti bwe yasoma ebyakalimu yalina kudduka Kenya eyogereko nabo era naddukira mu America n'afuuka omutuuze weeyo. Ngugi wa Thiong'o yali waawa mu Kenya yawandiika akatabo The Devil on the Cross. Naye bwe yamala okawandiika gavumenti eya Kenya ku mulembe gwa Moi yalina kudduka mu Kenya akatabo. Naye mu Devil on the Cross mulimu story ng'ekibiina ky'ababbi abali international kyatuuka ne kijja mu Afirika kirondeyo ababbi 7 abasinga obubbi mu Afirika balyoke bagende beegatte ku lukiiko lw'ababbi bakabbira olw'ensi yonna nga bakiikirira Afirika. Yalina kudduka Kenya eyogereko nabo era naddukira mu America n'afuuka omutuuze weeyo. Ngugi wa Thiong'o yali waawa mu Kenya yawandiika akatabo The Devil on the Cross. Naye bwe yamala okawandiika gavumenti eya Kenya ku mulembe gwa Moi yalina kudduka mu Kenya akatabo. Naye mu Devil on the Cross mulimu story ng'ekibiina ky'ababbi abali international kyatuuka ne kijja mu Afirika kirondeyo ababbi 7 abasinga obubbi mu Afirika balyoke bagende beegatte ku lukiiko lw'ababbi bakabbira olw'ensi yonna nga bakiikirira Afirika. Nga batugenda mu Olympics yateekawo empaka mu katabo kali nga waliwo okulonda ababbi abasinze 7 batukiikire ku mutenda gw'ensi yonna bagende bakiikirira Afirika ku lukiiko lw'ensi yonna olw'ababbi. Kale mpaka zitudde ziyinda omubbi eyasooka okuyingira neyeyanjula nga bamuyita Ndaya Wakahuriya. Ndaya Wakahuriya komanye Kenya bakuyita erinnya bagamba Serwanja mutabani wani wa Mayombwe. Serwanja wa Mayombwe. Kati ono Ndaya
Wakahuriya ye mubbi eyasooka mu ddiiro ye Ndaya mutabani wa Kahuriya. n'atandika okweyogerako. Bassebo ne banyabo nzize wano nga nsaba mu nnonde ng'omubbi asaana okuweebwa engule okuba omu ku 7 abakiikirira Afirika ku lukiiko lw'ababbi olw'ensi yonna. Obubbi bwange buli bwe buti. Ndi musazi wa nsawo. Sibbye enkoko ku kyalo neeyana. Nze nziba emmere. Bwe ŋŋende wa mukama wange ku mulimu nziba. Nfissa enjawulo. Ndi mubbi nnyo nnyo okumanya nziba nze. Nsobola okujja ne nkusala ensawo naye n'otasobola wadde n'okumanya. N'agenda nga nnyonnyola yannyonnyola engeri gy'abbamu enkoko nti nziba enkoko ku lubalaza. Naye nnyini nkoko ng'ali mu ddiiro wali atudde ye n'atasobola wadde ogiwulira nga ekookolya. Bukugu n'agamba naye ekinzibya saalibbye. Ekinzibya nfunira abaana bange emmere. Ekinzibya nina omuntu wange yalwala nsobola omufunira eddagala. Ekinzibya nsobola ofuna ssente zipangisa wensula. Era nze ne mmala mbeera obulungi obubbi mbuleka. Wakahuriya. Ndaya Wakahuriya. agabbi gamugamba nti tuve mu maaso toddangamu otusala mu maaso ng'owulidde nti ababbi batudde wali. Gwabba olw'emmere obumere. Tetwagalira ddala wano okulaba ku mubbi abbalwa mmere. Nti obbalwa kufuna kyakulya. Era ofunira ekyokulya obuva mbuvi. Tetwagala kuwulira muntu abba nti ekimubbya bambi afune waasula waateeka oluba mbw'oba afune ssente z'oggula engoye. Kubanga ono yali ababuulidde nti nze ekinzibya nsobole oweerera abaana bange. Mbeera. Era ababbi ne bamugamba nti gwe in fact bakukwate bakutwale bakusibe obubbi. Bakukwate mangu. Ovunaanibwe. Bayite n'ab'amawulire. Tukukube ne mu mawulire. Era ono Ndaya Wakahuriya n'empingu n'eruma. Ne bamutambuzaawo ebyalo nga kamera zigenda cwi. Omubbi ono mubi nnyo. Bamutwale bamusibe. Tasaana na kuwoza bano be basaanyizaawo eggwanga lino Kenya. Abadde olw'emmere. Bano be basaanyizaawo eggwanga lyaffe lino Kenya. Wulira nno mbwabba aweerera abaana be. Mbwabba kubanga bamusasula omusaala mutono. Tetwagala babbi kika kino. Twagala wana ababbi ababba nga babbira ku mukuto. Babbira ku mukuto. Babbisa mutima bukugu. Era ne bateekawo amateeka ag'ababbi abaali beetaagibwa. Tukyali mu katabo. Omubbi ateekwa okuba name and address. Ateekwa okuba n'erinnya nga liwulikika. Ng'era amanyiddwa bulungi gy'abeera. Ekyokubiri ateekwa okwogera mukyala we gw'alaga abantu mu lujjudde ow'ekyaki. Naye n'ayogera n'abakazi baalina eyo ebbali baatalaga nsi abangi ennyo. Kubanga ono Ndaya Wakahuriya yali agambye bambi kale nina mukyala wange omu neera nziba bambi nsobola omutwala mu ddwaliro bambi. Ne bamugamba gwe tosembereranga na wano bakutwale ne mu kkomera. Tetwetaaga babbi kika ekyo mwe muzizza eggwanga emabega. Twetaaga omubbi nga alina abakazi abawera naye ng'alina ow'empeta gw'alaga ensi. Ekirala twagala okuba n'omubbi ajja wano okuvuganya ateekwa okuba nga avuga ezimu ku mmotoka ezisinga obulungi. Si kyekyo kyokka nga ne mmanju ewuwe asimbyeyo emmotoka ez'ebika eby'enjawulo zirumamyo. Ye mubbi osobola okwesiga atukiikirire. Twagala omubbi ng'obubbi ye abutwala nga kaliya nga gwe mulimu. Si lwa mbeera. Si gamba mbu ekimubbya njala. Ateekwa okuba nga ddala mubbi. Ne bagamba nti ffe omubbi gwe twetaaga ateekwa okuba ng'ali modani. Wa mulembe mutebi. Ateekwa okuba n'ebbuto eddene. Yoleka obubbi. Era Ndaya Wakahuriya ne bubbi bunne obumufaanana obubba olw'embeera obubba
mbola omusala omutono njala mbolubba obubba buwerera abaana babugamba nti babutwale mu kkomera babusibe kuba bwe busudde eggwanga mu buzibu kati ne wajjawo omu ku babbi Gitutu wakatunguru tabani wakatunguru mu katabo bamunnyonnyola nti bwe yayimirira awo mbu omusajja oli teyalina nsingo anti yali yafuuka nsikya omutwe nga gwegatta ku bibegabega teyalina ki mu nsingo yeyo Gitutu nga takyalina na nsingo ng'olubuto lukoma eri nti kumpi nga lulinga olwagala okwoona ku ttaka tiyali ayambadde suuti dark color esuuti ezo omanyi batugamba zino esuuti eza kala zino eziri light esuuti eraga ekitiibwa navy blue black grey brown emutuddeko bulungi bweti ng'akutta omuggo gwe stick walking stick ngeri decorated with gold ng'agamba nti mukyalo mu kitundu bamutwalanga Elda alina omukyalo omu mu butongole ne ba mistress batabala buli omu nga yamuzimbira ennyumba amakula alina amaka ge agamanyiddwa ng'edikoota ensi yonna gemanyi naye alina n'amayumba gatamanyi muwende eyo abaana be bonna baali basoma mu masomero gabweru naye n'abasomera mu Kenya nga basomera mu masomero agasomesebwamu European teachers kamba nga taswaza babbi nolabaga nti yali married at church yali married mu church naye nga alina ba mistresses tabala bano ne bagamba nti getutu osaana otukiikirize yogera wamma buli bundaya wakahulya babukwate n'abamawulire bajje wakatunguru gwe Gitutu oli mubbi bulungi yogera wamma kakati oteesetese tukiikirira otya oteesetese kutukiikirira otya yagamba nze gwe mulaba nina amaka gange molongolo mpitawo kwedikoota awo naye ng'ate nina n'amaka eyo omuli abakazi abanzaalidde abaana era n'agamba nti nze Katonda ampadde God has been generous to me mukama abadde wa kisa era n'agamba nti nze tewakyali kooti esobola kunsingisa musango tyo amateeka wonna wennyingira infact guno omukisa nagujja ku kitange yali mulamuzi ng'amateeka ge gamuvunnamira ng'amanyi to bend the law ngeteeka aliweta the law would bend for him not him bending for the law n'alyoka agamba nti era kitange mu bubbi obwo yafunamu ettaka lingi nange kwengattidde obugalo papapwa sizizza mabega nagandi kakati ababbi nga gwe obeewo ababbi nga gwe mama tumulese betwagala era kwe tutava kwe tulina okulonda omuki omusanvu buli bundaya wakahulya bugende babukole ki bugende buvuganye walala babusibe infact n'amateeka mazibu nnyo tebusaana na bbeiro bundaya wakahulya towulidde bali ababba biliyoni 5 nti babawa bbeiro naye kakati baga nti yinginiya yabbye sente zaawa z'oluguudo lw'egindi lw'ennamakomo mu Bugisu tasaana bbeiro infact tasaana nakuwoza atambule butambuzi ng'agenda mu kkomera kyekiri kyebatugambanga nti empuuta zisigala ziwuga ng'obukejje buyigganyizibwa nze nkubuulira biri mu katabo ate kati ombuulira bituufu ebituufu nze njogera biri mu katabo The devil on the cross mbadde nkugereza nti mu katabo kano the devil on the cross omubbi owa biliyoni 5 talina buzibu afuna ebbeiro naye ow'enkoko
owa biliyoni 5 n'ensi temumanyako. Era bagambye ne parliament temwogerako. Tateekeddwa kuswazibwa. Tateekeddwa kuswazibwa, omusango guli mu kooti. Ye gwe Nambooze wabijjeewa. Kyokka senga Nambooze azze n'omubbi ow'emiliyoni 3. Kati gwe tewawulidde. Naye Nambooze nga mubi. Ayinza atya ogamba Nansi eyabbye eddagala mu ddwaliro nti ate bamuwozese mu mateeka. Kati nange by the way kyekimu ku bye mbadde nze okwogerako naawe. Ensonga zaye zibadde bbiri olwaleero enkulu. Oyo ndaaya wa Kahuuliya. Mubbi mutonotono. Asaana bonereza be balabizza eggwanga. Mu bano baga nti obubbi bwonna buba bubbi. Gwe lwaki wagenze n'obbayo nkoko gwe bakusibe nnyo? Nga mwabaddemu enti. Owa Rolls Royce akulema otwala mu komera. Buli lunaku abamawulire ne bawandiika nti enkya bamutwala mu kooti ne buziba. Eluli naye ng'owulira billions. Sente za Nandutu zaali mmeka? Era Nandutu ekyamubbisa ekyamusibisa kubeera ndaaya wa Kahuuliya. Tiano kyakulisa ba. Mbuwembeera obulungi. Tojjukira nti mu kooti si bwe yagamba. Bannange ndi single mother mbadde njira naye era siriddamu gwe gusoosa gw'oswaza ababbi. Oyo ndaaya wa Kahuuliya. Twagala baagitutu wa Katunguru. Abanyakula ssente nti people who steal on a full stomach. Nga abba lwabubbi so si lwakubulwa kyalya. Twabeerako ko wano nafulumayo story yagamba nti nno ennyonyi yabadde leeta ssente za Uganda kwabaddeko ebisawo. We want thieves who steal on full berries. Ababwegedde. Just because they are thieves. Twetaaga ababbi ababwegedde naye nga babbi bannono. Kahuuliya should be dismissed in disgrace. Kahuuliya agobwe n'okukolebwako akolebweko. Together with the others like him. N'abalala abalinga ye ababbibbi abo. Nkyobba lwakufuna ssente zaweerera mwana ebyo binyumizaani. Mbu bakuwa omusala mutono oli mu poliisi obba mwe musaanosibwa mwe muzizza eggwanga emabega. Simanyi endongo z'abeero si wano oziwulira. Nziwulira. Teziyitamu nyaawo. Ndongo z'aba LC1. So bino bibeera mu mawanga. Kyova olaba ono omusajja baamufubutula e Kenya. Yali ayatulira system eyo. Nti wotegerera nti kati sitaani the devil on the cross nti obubbi wotegerera nti obubbi bumazeeyo eggwanga lyaffe. Abalina obuvunaanyizibwa okugamba ku babbi beefuumuulira ku babbi abatonotono. Be babalaga amaanyi amangi ennyo. Nga bennyini ate bo bennyini baba babbi bennyini be bagenda okunoonya bali abatono. Sikitegedde. Agabbi. Ge ganoonya babbi bannaago. Ge gagenda ne gacunya obubbi obutono. Nti mu nsi omuntu abbye ssente nnyingi aba tagambwako. Omufano tugulagira ku bali ababbi abatonotono. Omubbi ono abba ekinene aba gazetted mu bubbi bwe. Kubanga nti bali ababba ebitonotono be baba basemberedde abanaku. Obubbi bwabwe butegeerwa mangu abantu ba wansi. Kuba kati ono ndaaya wa Kahuuliya yali musazi wa nsawo. Kati bambi abanaku bangi batwaliramu basalira ensawo. Era bw'omukwatako enduulu evuga mu taxi park wonna. Bakukubira enduulu. Nagamba otuwonyezza omusajja abadde atusala ensawo wano webale. Bandaaya wa Kahuuliya omuwulidde nti yali abba enkoko. Bambi abantu abalina enkoko zaabwe ku kyalo bw'onoogenda n'okwata omubbi nga ndaaya wa Kahuuliya n'omutambuza ku kyalo nti omubbi w'enkoko wuuno era bajja mukuba ne ku mutwe bamutte. Ayanula engoye kuwaya. Gwe abantu ku kyalo baddira omubbi w'enkoko
ne bamukuba mu mob justice Yes. ne bamutta Yes. ne baddira eyabbye biliyoni Ne bamukole ne bamuteerawo entebe ennene mu kyaki n'atuula ku mwanjo Honorable. era ne baga nti bannange basebo ne bannyabo tuli bamukisa omuntu waffe gundi waali wano nze kino bakadde bange bajja kinsonyiwa omuntu agenda awo ku kyaki ebyamabaati we byayindira nga batikkira bishop bali bawandiise ku pulogulaamu nti nali wakwogera nga MP w'omu kitundu naye ne bagamba obudde buyise nga nange nkiraba naga nti kakati abaka ba palamenti bonna minisita Lugolobi yagenda obbayogerera mu biseera ebyo ebyamabaati we byayindira ennyo Yes. era ye yayogera kati society zaffe bwe zityo nti ku mubbi ow'enkoko ekyalo kyonna kidduka ne kiggwayo ne bamutwala nga talinnya Bwe bakuba endulu nti waliwo omubbi w'enkoko akwatiddwa bagendayo kumukuba. bamukwata ne bamukumako n'omuki Namujju bw'avaayo nga abadde awene bano gw'okubba eya Namujju oyogedde nga bajja ku pate nakirabako. pulezidenti yamusonyiwa kati gwani abyogera pulezidenti we basinkanye ekyankwanzi yagamba yamusonyiwa Yamusonyiwa ki Honorable? ate era bamutwala ne mu kkooti ogwo omusango teguli mu kkooti Gwa- oyagala kwogera kati ku musango oguli mu kkooti Bannange. kiki kyonoonya Bannange. simanyi gwenda yawakahuli Bane nazzeemu naye nabaana akatambi nenzijukira ate nga nali sifuddeyo nnyo okulaba nti wantulugunya wano. Naona ne bontulugunya. Wantulugunya kate onkubire wano. Ani namba 2 wa Uganda? Kiddemu. Kiddemu. ati golabye omuntu abbye biliyoni okumwogerako omala kweteesa kubanga ajja kugulako emisango Osobola okunyirizaako abalina amaanyi. leka gwe twogere ku babbi ba nkoko Abali mu kategori yaffe. kakati society watuuka ekiseera kasita enguzi egirema okulwanyisa yeefuumuulira ku babbi bano Abatono. anti nabali ababbi abanene baba babba bano abato baba babba bannansi Yes. naye bannansi basinga kulaba bano babbi bato Ababali okumpi. anti bagamba nti omumpi waakoma waakwata Yes. ensoloso eruma akoze eki atudde omumpi waakoma waakwata ensolosozi eruma atudde era ekyo abakulembeze baakiyiga Yes. nti gwe genda ku bintu binakyamula bantu Bakube enduulu. olemereddwa okulwanyisa obubbi because bino tebukyalina corruption Bubbi. buno bunyazi plundering ova ne ku bubbi n'ogenda ku kigambo bakiyita plundering simanyiyo kya Luganda kikifaanana kwegamba okujja n'onyagulula n'otwala bw'oba obbye embuzi n'obusa n'obwera n'obutikka nabo kati ba plunders bwe baba be bali ni charge batuuka ekiseera ng'ensi yeetamiddwa abantu bonna beetamiddwa obubbi buli gw'okwatako munene tomusobola kati gwe genda kubaakaho ndaaya wakahuliya olagire okwo omufaano Wakatungulu muleke. wakatungulu muveeko genda kuwaakaki wakahuliya kubanga oyagala abantu bakitwale nti olina kyokolawo era bakube enduulu kubanga kati abantu bonna banakuwavu bagamba bannange wateekwa okubaawo ekikolwawo ate mazima wateekwa okubaawo ekikolwawo fena tukkiriza weyawiya mu Uganda wateekwa okubaawo ekikolebwawo kino kisukkiridde nagenda ne komiti gye nali nkulira ya government assurance Busoga nentuuka nga twafuna ssente mu World Bank tuzimbe amalwaliro agabadde Health Center 2 tugafuula Health Center 3 kati ng'ekimu ku byo twetaagawo toilet pit latrine esobola n'okusuulwamu medical wastes kati bali ne bagiyita
bagituuma erinnya executive pit latrine. How can a pit latrine be executive? VIP latrine. Bwe ntuukayo nga bantwala ku kinnya we bakisima ne bakiyiwako sirabu ne baŋŋamba nti awo nno wakagendawo obukadde 175 ku executive pit latrine nga tebannagizimba eri ku sirabu 175. Gusinika amannyo nabo bamale mwawukana mu cabinet meeting ne baddamu ne batuula ezaabwe eyaabwe taliimu muntu. Kive Jinja alina gwe yatuulako naye. Kive Jinja yafa, Allah musaasire. Naye bali bakyattunkana kuyimirizawo IUIU university eyo. Alina gwe yali ayogeranga nti oyo yeerabidde. Bali balina gwe boogerako. Yeerabidde nti bano abasajja tebatwagala. Ng'ayogera ebyo yali omu ku bamyuka Ssaabaminisita, Prime Minister. Wagira nze byange sibirumamu. Sina nsonga yonna empagiza ku kyemmanyi batusaasi nsaba nga ekitiibwa ekituufu babasajja batusimattuleko batusimattuleko era enteekateeka mmanyi nti agiina era one time Allahumma one time innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ensi eritegeera ani yattanga abasiraamu bakubiddwa amasasi. Ripooti zaabula abaana baabwe tebamanyi mayitire g'abakitaabwe n'abaabulawo obubuzi n'abakyabuzibwawo. Zibino kambyogera emisana ekirungi nze ndooza temujja kulumwa nnyo. Nze ekirungi ensonga mugitegedde bwe biba bifaananyi nga bwe binaafaanana. Tewali buzibu. Sirabanga owa famire yange yenna mu kamera batuleyo eka basirike. Mbyogera mbimanyi. Sirabanga owa famire yange yenna si mukyala si mwana temunoonyanga. Mutuleka musirike yabatonda waali. Nze ngenze byange mulinsangayo. Inshallah awulira nga yeetaaga okuwonderako awondere. Yero yinza obutanemerako nnyo nyini waali ate nga mbakakasa nti inshaallah bw'aba si bwe yabitegeka weetuli ate tujja byogera buli kye tuwulira ku mutima inshaallah. Buli muntu waddemba okutegera nga ye katumanyi nti bali abasiraamu benjogedde kubajja kunnomba ebagenda kunkubira. Waliwo abalumba maama wange ngenda mumugamba kati ndooza bampita mu maama mwana mugambe yanzaala byaggwa takiita ekyo kyasoboka ate nange yenze nze sikyasobola kutegeera nga maama wange. Oli mukyala nze ndi musajja bwaba Allah yateekateeka maama musooke maama namugamba ekyo kidde bwe mba okusooka mba nyina okusooka. Envubuka namulabye ejjuuza oba niyamumpereza nga yeefeffeddera ebisiika ebitafutafu agandi soda si yatakafeero okuuma ensigo mbu Subaru negenda kuba n'ensigo z'ennamu Subaru ekwambala n'ogenda n'ensigo z'ennamu kati ate bana abayaayi nazo tebazikukkiriza genda nazo kati soda munywe basokoole enfu soda munywa na buli kimu nkirya bwe ziba bakati banasajja ojja kusirika Subaru ekwambale kati byoba wadduse eki byonna byebyo konna kusigala kufa saballo ekitiibwa ekyamazima bo bana abasajja batusimattuleko tulabe ku Uganda nga ddala abantu baagala ensi yaabwe ng'abantu baagalana ne bannaabwe ng'abakulembera baagala be bakulembera. Bano abasajja tebaagala be bakulembera yagalagana tebalina mundeke ekirungi byonna nti kulwammwe kampiseewo ka disclaimer bigambo byowulidde n'amaloboozi si byabasiraamu abali mu ddalasa yadde abakulembera omuzikiti guno byali ku muzindaalo nga ye
ndoza mwe mwejeredde nsaba lwekitiibwa tukola ku lulwe ate atwongera obukuumi bwe ya rabbi nteekateeka yokuba tusimatulako bweba ebadde nga zalla agifunzeemu ya rabbi allah agifunzeemu allah